Yanzege banywanyi mwebale kutusitulira ko Akabbiinkano ababbiinkanyi banaabe tulinawo omukulu Kawesi Edgar ava ku Northern Vocational, tulinawo Sekide Arthur James ava ku Kikumbwe Secondary, tulinawo Nakazi Florence Malongo Baptist ne Kasule Joseph. Ababbiinkanyi mbagamba nti ebyokunaanya ng'alamuza mukene byaweddewo, ebyokukekera ng'ow'Ekirevu agenda mu kibira ate munterekera ku Butanga n'Olubenga agenze nalwo ow'Ekiwalaata ekyo nakyo kyaweddewo. Okukekera ng'ow'Ekiwalaata ali mu kkuma omuliro mumpe ku ssubi nkuma omuliro kumbe limuli kumimwa, ebyo nabyo byakoze eki? Nkomyawo. Ani ali ku muzindaalo? Nakazi Florence. Njagala vibe, tuli ku mutendera. Vvaawo nkole ki? Bano abali wano bonna njagala bagambe bakuviire gwe okole ki? Mpitewo. Ono n'agambye nti omuzira mu bazira mayiga Keri akwagaliza buwanguzi tomuswaza akwagala ku final. Okiwulidde ekyo? Yudaya owa Yudaya Computer Center ku Twin Tower agambye akwagaliza buwanguzi. Mukisa Musa speaker waawo kale akwagaliza buwanguzi. Ndamukunze Rita Edgar agambye nti Florence nkwagaliza buwanguzi, atumiddeko n'abayizi b'amalongo ne b'otabatumira ate oba baakulonda dda, director Dosi ne deputy. Mwami Mirega Isaac director of studies Malongo Baptist agambe Nakazi tonswaza. Mwami Mugenyi Peter deputy akugambye Nakazi guno omutendera abo bakuviira oyitewo. Okiwulidde? Yes. Mukyala Juliet Kavuma Baasa akugambye Nakazi tomuswaza. Isaac Sekamanya sini ey'omukaaga agambye nti basibidde ku ggwe. Ne ku nsonga eyo kaba kutwale n'ebibuuzo byo ebisooka. Nakazi ebigambo bya Mulangira obiwulidde. Tutandise na ngero ku mulundi guno. Olugero lw'olusooka Sebusiru bwa njoka. Zitanyinizo nti mwe munaalamirawa. Bakuwa obubonero busatu. Olugero namba 2. Byenda byembirabye. Eva ku mumwa gwansi. Nedda Wakayima yogera erinnya yanguwa Kasule Joseph. Yemugenya kuta. Bakuwa akabonero kamu Kasule. Olugero namba 3. Ebiddawo tebyenkanankana. Enkajumbe temalangi. Bakuwe busatu. Olugero namba 4. Abanaku bamanyagana. Empologoma bwerwala ensiri yerumika. Bakuwe obubonero busatu. Tweyanze getambula gwedda wali mpobubaka bwo. Omulungi awuliriza ono n'agenze ku muzindaalo gwani abazadde mwabatumira dda oviiriddewa Edi Prefect Galiwango, Edi Boy Sekanjako, Academic Prefect Seru, Chief Judge Kibirige, Edi Garo Narukenge bakwagaliza buwanguzi. Obawulidde. Nono n'agamba from Garakes High School Entebbe. Nayo olina ettabi. Edi Master Subgarative, Dosi Sekanjako Isima, Deputy Kibirige Loki. Principal Muwonge, Secretary Galiwango bakwagaliza buwanguzi nti tobaswaza. Bano Senior 4 Twins Group bano bonna balongo. Yes sir. Sandra babiri Amina, babiri Alicias, Nakato Evans, Kato Edgar, Waswa Badiru Badiri yandoza Nakame, Joani Nakagwa mwatu bonna balongo bakwagaliza buwanguzi. Bano bakugaye Ekikumbwe Senior Secondary School, Nalu Elizabeth, Nasuna, Nachanzi, Nalutaya, Namugenyi, Babirye, Namwogerere, Nakato, bonna bakwagaliza buwanguzi. Owulira? Kaichi Edgar Kobiyashi Kato. Erinnya taata ye yali mutuuma. Brother wange ojja kumalako totya nkwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba nti okuva eri baganda Bosega wa Joseph ne Hats bakwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba nti obayina bakube
from Hearts Hands UK. Katonda wange. Bayaye. Senior yokusatu mulimu Lubega Nakidde Lovisa, Nansove, Nansereko Douglas, Dennis Angela Sharifa, Namutebi, Suzani Jaka, Nakano Aji, Akuba, era Nakano Aji, Tresia, bonna bakwagaliza buwanguzi. Bano basiniya wano ab'ekikungwe bonna bakwagaliza buwanguzi nti tobaswaza. Martin, Abrati, Hawa, Letitia ne Queen okuva mu siniya eyokutaano bakwagaliza buwanguzi. Tulinawo agambye atya, agambye nti bano bayizi ba siniya ey'okunaasa ekidde tukimanyi obasobola ojja bakuba abawangula oyitewo ogende. Senga Nalu Eunice agaye nti mutabani tomuswaza. Group No Fear Guys senior eyokubiri ekikungwe mulimu omuyimbi Rajab Inopro, Fahad Trump, Captain Fantastic, King Oyo, Kato Abdul, Ryan Giggs, Air Boys, Najib Mukama Kato Ntwalo omuvubuka Wama abo bakulimba manya agatiisa amagokola bibyo. Tugenze mu ngero. Awatali waggale watiibwa. Jangu oyanguwako singa ensekere esula mungi bakuwa akabonero. Olugero namba 2 togwamu maanyi. Awerekera nsangi tajja nayo. jangu omwana omuwala yasoose. Awerekera nsangi tajja nayo kabawa asigala mu mulyango. Bakuwa akabonero. Naye temuddamu kuddamu bibuuzo bye babuuzizza. Olugero namba 3 ayagala omuntu yamunyiriza. Wakayima yes Kasule eky'emisana kinyiriza olukokola. Bakuwe akabonero. Olugero namba 4 ayogera kati ng'ow'eggaali aloga nti njagala mayembe gaayo. Tereza Bampa amayembe gange. Wakayima Kasule Kimpa kuwangako mayembe gange. nga bwe naba briefies ne bagamba nti nukuta ku nukuta. Bw'ogamba nti nva kuwangako olugero olukyusiza. Nva kuwanga mayembe gange. Tebakuwa kabonero. Tweyanzege namba 3 jangu leeta obubaka bwo bonna wano. Tweyanziza namba 3 ye mukulu ani Kawesi Ediga. Kawesi Ediga ono aviiridde ku ssomero ki? Ono agaye class monitor senior ey'okuna Hassan Kyeyune wamu ne senior 4 yonna bakulembeddwa Kwesiga Nuwahereza Nansamba David Nakazibwe Nalugo bonna bagambye nti Kawesi waabwe abo bakuviira oyitewo. Okiwulidde? N'abalala bonna bagambye bakuviira oyitewo. Mwambalire Kawesi tuli butoola. Olugero namba 1 abikka ku maddu. Omusezi agule sowa. Nedda sijja kubawa. Abo bonna tetubawa. Kasule Kimalako ennyama ompe egguma nti ogenda kulya ekibampogo. Ne bwe waliko myaka. Bakuwa akabonero. Olugero namba 2 ajjanjaba omulwadde si yamusikira. Lawrence
enkumbi si etema kasooli. Nedda. Bawe kituufu. Enswa tezibuukira mu mpompogo. Makansooke mbuuze. Ebbaasa nani yagikulondedde? Nze sebo. Very good. Tugende mu maaso. Agaasa akage gattula. Ng'akuddako mulungi. Bakuwe busatu. Akabi tekabula musombi. Sekidde. Sebo akabi tekabula musombi Kajabaga yasomba Abaganda. Nedda. Kajabaga yasomba Abaganda. Yakasombera Abaganda. Kale tweyanze namba 4 obubaka bubumpe. Otyo. Namba 4 gwani. Tuli bakambwe nno bazibu nnyo kuba tetukyabakkiriza na kutumira bazadde bammwe kasaba abatumira luli. Ono akugambye ye Fazirat Nabukeera, Christine Nakakaawa kale Catherine Namyalo bakwagaliza buwanguzi. Kyanda Sekabira John Fred Ekindulwe bakwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba Hamanike wali ku Best Saloon gwe wekka. Nono n'agamba Mulira Peter Kabwoko Secondary School tukwagaliza buwanguzi. Abeera ekayirira kyajubira azaalibwa omukyala Namakula Florence wamu ne baganda bange Nakaggwa ne Kamya bakwagaliza buwanguzi transport wuuyo. Ono agambye esengaawo Robina Nakayiza wamu ne Mukoowo Wilson Kalisa nti tobaswaza bakwagala ku faino. Nenga wano twagalawo abantu babiri mu bagambe tuli kuvaawo Mpitewo. Nze Nakabira Eva okuva ku Africa with Love senior 6 kojja nkwagala kulukoza nnyo lwakamalirizo. Kale gwesakiriza katusiime ekabwoka agambye nti gwe wekka. Kale Mobilizer Cyber Science Club Sechondwa Amoni agambye nti gwe wekka. Nine Namala Makise bakwagaliza buwanguzi. Nasuna Nakazigo Sali Bugembe Sembusi Nanyonjo Bukirwa Migadde Sembambo Kasibate Sendago Nsamba bonna bali wamu naawe. Nono n'agambye DJ asinga ne Daniyo wano. Daniyo tokyalina mulimu. Agambye takwagaliza buwanguzi. Kale Samusoni Ekabagabo agambye nti Kasule gwe wekka tukwagala ku mpaka za Zisemba. Mugerwa Master Lwanga Chairman Kyanda Owekindulwe Mulindwa Kennedy Dr. Lugemwa Ekyajubira Peter Head Prefect Senbulime Mathias omusanyusa ku ssomero transport uno bamutaddemu azitowera nno ddala nti tobaswaza. Ono wapi Ashad Wazayiba Makanga Professor Kalibala Chairman Ruwinga Chairman Kakoza Mama Wampi Sekyanja Enoka Nanyonga Kyambadde Master John bakwagaliza buwanguzi transport wuuyo. Ono yekatusiima okuva ekabwoko wamu ne maama Miss Kabatesi Jane Tata Mwami Lwasande Edward baganda bo balinga ya Senkimandowooza Lwakoza Kayesi Nankunda ne Teacher Stella ko mugisha bakwagaliza buwanguzi. Nagujja Mary Madrini school president yani omuyisa Question Protects kale Sente Zarigani Namirembe Sechondwa na Mayungwe Nicholas Walitaje Nixoni Martina Kazigo Rogers Professor Kawalia abasomesaji. Sewa yomuyiza akola kale bonna ba senior yatuuka ddane ku bwa professor ng'ali mu senior 5 mutwale. Yosefu wanyisewo tuli butoola alusi na doko lisewo azaala abalalu yabamanyira amagezi. Imonda bawa basiba ku miguwa bakuwe busatu. Namba 2 baganda muliro gusula munji we gujikuwa gujocha. Namba 3 Namba 4 Namba 5 Namba 6 Namba 7 Namba 8 Namba 9 Namba 10 Namba 11 Namba 12 Namba 13 Namba 14 Namba 15 Namba 16 Namba 17 Namba 18 Namba 19 Namba 20 Namba 21 Namba 22 Namba 23 Namba 24 Namba 25 Namba 26 Namba 27 Namba 28 Namba 29 Namba 30 Namba 31 Namba 32 Namba 33 Namba 34 Namba 35 Namba 36 Namba 37 Namba 38 Namba 39 Namba 40 Namba 41 Namba 42 Namba 43 Namba 44 Namba 45 Namba 46 Namba 47 Namba 48 Namba 49 Namba 50 Namba 51 Namba 52 Namba 53 Namba 54 Namba 55 Namba 56 Namba 57 Namba 58 Namba 59 Namba 60 Namba 61 Namba 62 Namba 63 Namba 64 Namba 65
Wakayima busula mu nju so nga bugikyayi. Kyekyo kyennyini n'ogoba wakabonero. Busula mu nju so nga gugikyayi. So gwe wakabonero omutegedde. Busatu bukookolo bugeyana. Kamu. Teryamunange lyerisinga okuwunya. Bakuwe busatu. Bakulamula nti kabanzike. Emagombo eribwayo bwami kyogenda kumyuka kitaka. Ogambye otya? Emagombo eribwayo bwami kyogenda kulamula kitaka. Florence yagamba. Nti kabanzike nti emagombo eribwa obwami. Wakayima omulala waali? Bawe ekituufu. Guno omutendera Vvaawo Mpitewo. Nti emagombe ogenda kulyayo bwami. Bwotyo biri byonna tobyongerako. Biri ebirala ebimu byongerako mu ngeri ya kusaagirira. Tugenze tambula tuula. Tewali kuwummula omutendera gwa Vvaawo Mpitewo ke Akabbiinkano k'olulimi Oluganda. Abali awo ewagguma ku California Gym muli mutya mwebale kabanyumira omusajja gende bannange. Azajja babuuza ebibuuzo. Kati waliwo abali mu kwewaga wano ku Good Samaritan. Ku Good Samaritan omukulu bulimaali agamba akombadde kata. Mwebalire ddala aba Good Samaritan okubanga tutambula nammwe abawaawo Kooki Guma awo wali ku California Gym naye mugendeko ewa Kooki Guma musale ku mubiri egyo. Amatama ago ne gabazimba. Kubirako ku Kooki ono ku nooti 75155 924 mwogere musajja ayogera bulungi nnyo musajja mukakamu dani omubiri wali badde ogukwatira ludda olwo n'omanya nti gusigadde awo. Eno si ye namba ye? Namba emu? Otyo. Tugenze mu by'obuwangwa mwana muwala Florence. Asulika enseenene ayogera bigambo ki? Sibidde wano. Byokka. Wakayima Kasule. Sirya nsenene zengenda bujubi. Kasule muwa kabonero. Sirya nsenene ngenda bujubi. Kale tugenze ku kibuuzo eky'omukaaga. Ebyagi kyeki? Ebyagi? Ebyagi bye biti. Kakkana. Wakayima ono. Sebo ebyagi ge materekero Omuganda mwe yaterekanga emmere ey'empeke. Ey'empeke kabonero kalamba. Kasembye yako kyensonga. Owa. Andise. Obutta kyeki? Obutta y'emmere eterekebwa ku matooke amaanike ne gakala nga bagasaziisa. Gase tumuwe busatu. Omuguya Omuguya kyeki? Omuguya y'emmande ento. Busatu. Nkuwummuliza akaawo. Tuula. Bibiri tujja biddamu wali nga mugenda na kusoma bwino. Ani? Sekidde Arthur. Ekigambo kijja we tuziika kyava ku ki? Tunnyonnyole mu bufunze. Sebo ekigambo kijja kyava kubeera nti nno olujja olubadde olungi ate nnyinimu afudde. Kati ekijja ne kifuuka olubadde olujja ne lufuuka ekijja. Kasule. Wano. Kanedda Kasule. Sebo edda nannyinimu bwe yafanga. Bamuziikanga okuliraana olujja. Era bwe yabanga afudde ne bamuziika okuliraana olujja. Era olujja olwo ne lukyusibwa erinnya ne luva okubeera olujja ne lufuuka ekijja. Kasule muwaka. Tugenda ku kibuuzo eky'omukaaga. Okukanda ekita kyeki? Sebo okukanda ekita kwe kukirongoosa munda nga kibaddemu omwana. Okyabudde bugize. Kasule nawe wawanikidde mu ssaawa ya munno. Waliwo Wakayima omulala? Jangu. Florence. Okukitunga.
kino kuba kukisaako kikata n'emiguwa egikikuuma obutayatika kwe tuyite ekikulu ekyo tukiyita okukanda ekiswa nkuwa ekibuuzo ekisembayo nkuwummuzeemu enjuki bwe zijja nga nnyingi nnyo bwe basogolera abafu abasogozi bakola batya okuzigobawo? Ekibuuzo kikomyewo bwakubiri. Ssebo abasogozi bakwata enjuki bakwata enjuki zizze nnyingi n'essaawa yakubye edda Wakayima. Kasule oli musogozi nkulaba. Bakwata ebikamulo ne babyokya omuka ne guzigoba. Ebikamulo tuyinza biyita linnya kyeddala ebisisiro Bakabonero. nkuwummuza ne kino linda Lodduka. okusitula empiki n'ozeesalumu ne zikuggwa mu ngalo abeesa ekyo bakiyita batya? kukubisa nkaaga. Wanje? Kukubisa nkaaga. Tereza? Kukubya nkaaga. Tereza? Kuseviza nkaaga. Mwengeri gyataddeko nkaaga yasiinya awo ekyabakuza gwotera okubikola ebyo n'oyesa enkaaga naye kuba kusitula nkaaga tugiyita nkaaga. Kale tugenze mu maaso ani Kaweesi Ediga tugenze wamategekera ne kabwino kangaawo tulabe kuba kati we tulaga tujja kuwummula. Kaweesi Ediga, embwa bw'ogisanga ng'erina olubuto tugamba tutya? Wakayima Florence eba bubulugu oba bwaga bakuwa akabonero Florence. Zino nno njoka mwana mulenzi wuliriza ziruma nnyo bannakawere baziyita batya? obuusi. Okyalina obudde bwo? Obudde olina bungi. Ne tuyita Wakayima Kasule ozaala. Kale ezeddumi nedda Florence naawe zabadde olina mukulu tolinaayo njoka ndala? Obwoka. Nedda abaana zino tuziyita ez'akawammansi. Katugende ku kibuuzo kino ekimu bwe busembayo nkuwummuze. Luno lubugo luwedde okukomagibwa obulungi baluzinzeeko balutadde mu nsonda oluyitibwa lutya? Nkutidde. Nkutiridde ddala ate. Wakayima Florence oli yasoose. Omutanda. Ntereza olutanda kirala nnyo. Omutanda. Ne bw'ogamba omutanda ate oba oyogedde nnyinimu. Tweyanzeege ani ajja namba 4 si kyekikyo? Kyekikyo bwe kiti bwe kirina okubeera. Namba 4 ani? Kasule Joseph. Eddaala lino lyeyambisibwa nnyo okuyimbula emituba liwo erinnya? Busatu. Ebisimbo kyeki? Ensigo z'ebita. Busatu. Mutere kyeki? Mutere ye muwogo gwe basazisaze ne bamwanika. Busatu. Kati wano nkuyina. Mudeeke kyeki? Mudeeke yempuuta entosebo. Mbakuwe busatu kubadonakutamwatama tweyanzeege tuddeyo ate awo musome ne bwino tulabe nga tuwumbawumba Akabbiinkano naye omukulu Daniyo n'agamba mbu alina kayagala okusooka okuyisaawo katukomewo.